ekyo badde tokimanyi ne bwe mbanga ngenda kutambula njina okusooka okunywa otuzi kakati nakikwata gwe wamanyiiza nti buli kumakya nyina keera kunywa amazzi kakati gwe wagaŋŋaana mama nali nnyumirwa nnyo aganyogoga naye abiri ebiseera eby'empewo era ne bw'oba oyagala aganyogoga empewo ekikugobako bana teweerabira madamu tulina okugenda mu mwoleso gwa Buganda Tourism Expo omwoleso bagambye kutandika ngenda kuza omwezi 23 omwezi ogujja kati tulina okugenda wali ku Bulange ku ofisi okuduka ebitunda ebyobuwangwa okusobola okwewandiisa n'olwekyo buli ayagala okwegatta mu mwoleso ogwo olina okubeerawo wali oyitawo wali n'okola ki okwewandiisa bakuyita batya mu Luganda nze mbadde nteesa nti nga tunagendayo oba ompe gundi sente eza saloni nagambe njaga kusiba nviiri weekend naye gwe naawe genda mu bya expo nga sisiri enviiri ennyimba ebimu oluyimba lukendeereko wagamba oyagala enviiri naye gamba siinaawo sente ekyo nakyo tewakitegeera bwe nafuna naakuwa bana enviiri njagala kugendayo nga nsibye njagala booking bw'otozisiba togendayo oba zikumenya zisaleko enviiri zisaleko olowooza bali abakulu ba Janet bandi abatambula nga abazisala enviiri baspesioza bonna basalangako nsale olowooza gwe basinza ssente omuntu n'omuteekako olukunya enviiri gwe tokola okeera kumakya kunyonoonera lunaku naawe teringa sente newatusula mutoyi batulonda eyo yange hello jebale waka naatera okusimbula kulanchi tayimu oba siina aweera bulungi nga nnya kitundu ddi naatera kale simanyi naye naatera nja kuddira lwaki okay nja kugezaako ndabe nga bwe nsobola ku dduuka kale nja kulaba kale nasibye bulungi ssebo twasuze bulungi lwakuba kale osose n'ombiipinga neŋŋamba kati gwolowooza ssente ezijjawa era mbeera sirina wombiipinga n'olaba nga wiseyo ddakiika 2 nteekerako obuteekezi airtime kuba siina airtime nja kuddira sole kyokka naawe olwo ye n'agamba ki oli kyokka yambi saagala kuwogganira wano wendi saagala kuwoggana ate ebyo twabikola nga tuli bato kati twakula kati tuli bakazi bakulu kusawa nga mmeka 8 nja kusobola 8 naye kasaziwera 12 wansinga nasule ewa ogenda kusula wanaawe gwe ssebo
ono mukazi mufumbo bato kimanyi Alo nze bawe ono mutabani towoza nze bawe nze tata we totanga mumukubira simu nze tata we namba eno jesonyu ono mukyala wange totanga mumukubira simu muzunga buzunzi muwasaba mmwe tomanyira ojja kwesibya wekka owe nze tata wa Joan obadde otya nze tata wa Joan alo mutabani alo wenawe alo lwaki tongambye nti tata we yabadde akuba abasajja bajja kuggwako mujja kuggwa ennyalwe bemba temumanyi kwefuga otegedde tambula n'omulembe manya nti omuntu abalina essimu ye kati ate abasajja balina kino ekintu yakkirizibwa okuwuuna nawuuna ku masimu nawuuna nobeerawo nogaba bannayo bayogera naani oba na sekuritale oba na luusi oba naani naye ate gwe wootandika kyakkirizibwa ayinza nakuweeza enviiri nga yagambye tagenda zikuwa Programu akalanje bannange balemuusa batabujjwa ne kanyanya tuli wano tukubireko ku simu kende ka telefone nayo yogereko naffe otwa mawulire agali eyo mu kitundu kyo ago ge gaffe utegedde mawulire kyagali mu kitundu kyo essaawa zino